Betogera kati ng'omukulu Pastor Aloysius Bujingo yandibanga Agudde Edalu era byakola atakyabitegeera oluvannyuma lw'okugwamu ekimbe ndowooza kyalunnye ku mugongo kubanga ebintu byayogera byonna nga wabyogera biragira ddala nti ono aliko ekyamu ku mutwe era singa tubadde n'obusobozi omukulu ono twandimututteko ne bamuceekenga omutwe ayinza okuba nga ebyokusaba yalema okwesabira ate nadda mu kusabira abalala. So baganda bange mikwano gyange kyetuyinza bagamba nti twongera bajjukiza n'okubategeeza nti ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino okubeera wamu tujja tambula ddala era tujja kufuna kyetulina okufuna. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'atukwatiddeko era Katonda atukulembedde tuwa kitagenda kugenda mu maaso. Twebaza nnyo oyo yenna alina ekyenjawulo kyakola okulaba nga Uganda yaffe ekyuka era okulaba nga abantu nga bano abafere bakwatibwako n'omukono ogw'enjawulo kubanga abantu nga bano bayinza okwerimbika mu bantu naye ng'ate balina mission zaabwe endala oluusi ne bakakkana ng'ate balina ebikyamu bye bakoze era ffe ne tusigala mu bulumi. Tulina okukkiriza nti Katonda atalya nguzi, Katonda ng'ali wamu naffe, Katonda atambula naffe tajja kutulekerera. Naye ye Bujingo alabika ng'aliko ekikyamu era ekikyamu ekyo alabika ng'obulwadde obumuluma bwasitukira mu Kyagulanyi Center mu Robert Babwine. Twongera bajjukiza nti ono bingi alikodingirako mujja kiwulira omuliro gye bakolera scripti ze bawandiika yanukuza omuliro gye bakolera scripti ze batwogerako yanukuza omuliro amagezi gabe gafuula obusirusiru basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa House of Prayer nga bakwata contract okulemesa Bujingo nga bakwata contract okulemesa Salt Media nga bakwata contract sente ze babawa Mukama zifuuka amanda sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba sente ze babawa Mukama zibafuukire emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye Mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula. Zabuli ya 35 n'eya 19 tata zibegundeko namba zibegundeko namba Mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika Mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabe bo bano sibakulokoka bano balabe bakkanisa bano sibakulokoka bano balabe bo yoli chikoli jakoya wa musasiri bena abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana tobaganya kujjukirwa ne mu nsi eno tobaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe tobaganya kujjukirwa imuka Yesu imuka taata imuka kabaka w'abakabaka ffe tulina balala tuloopa gy'oli Mukama. Daniel yaloopa gy'oli nga bakola enkwe Daniel yaloopa gy'oli nga bakola etteeka Daniel yaloopa gy'oli Mukama Daniel ano yagakuwadde nti bonna abakunamira bagenda kukuvaako fe abantu b'okunamira ffe twasiga ekikolo ky'eddagala ly'okukunamirwa tukimanyi nti bw'otukunamira tetukusomera noveena kukukwasa Mukama Katonda
naye naffe tojjamu bujja mpale zaffe nga tukutunuzaamu omudumu nga tukugamba nti bikuddire Bujingo bikuddire bali bamaanyi ng'ense batya ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga basaba ssaala mbi ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga bajjeemu engoye okusitamira oba okukunamira abo be bawulira ababasusseeko ffe tutandika butandisi oli mu kukaabya kajjanja nazzikuno ewaffe mu kyalo nga maama bw'ajjayo omugga akubonereza oba olina omusango gozzizza singa okaaba nga tannatandika kukukuba ng'ate ekyo nakyo kikkubya nga kyongeza ku bungi bw'embooko bw'alina okukukuba ekyo ky'okoze kigenda kwongeza ku bungi bw'embooko ze tulina okukukuba tutandika butandisi tonnabonerera tonnajeera ojja na kutuuka okulya mu pipa gwe era tandika okuwaayo akasente abaana b'oku nguudo b'osanga kubanga essaawa yonna weegatta mu kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa njagala ogenda okwegatta ku kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa nga wagula dda tiketi oba nga wabakwana dda wabeesoosaako nga nabo we banaayigga mu pipa inikesi gwe mu pipa mw'obadde tozuddeemu kaakulya basobola okukuleeterako gwe Bujingo oli wakujeera nnyo Bujingo njagala Katonda akubonereze njagala ataakulekewo ng'okyali mulamu olaba Bujingo ebyosiiba oyasama Mukatonda yandekawo nga ndi mulamu lwa nsonga Mukama alina ensonga lwaki teyanzita oli mutuufu Katonda yakulekawo ng'oli mulamu lwa nsonga kubanga yali ayagala kulaba ng'olya mu pipa gwe kasajja gwe ojja kujeera ng'ate Katonda yakwebonerereza siffe kubanga ennyumba ya Katonda wagyonoona amafuta ge yali akuwadde wagakozesa bubi ebigambo bye yali akuwadde wabikozesa bubi emmundu eyina kukuuma abantu si kusaanyaawo beeyina kukuuma kakati naawe emmundu Mukama Katonda gye yakuwa eyali ey'amafuta eyali ey'ebigambo eyali ey'okumanya n'okuganja wagikozesa ogitunuuliza bantu bakyamu wagikozesa ogitunuuliza bantu bakyamu omuzadde ali mu kuziika mwana we ali mu kukaaba obulumi bungi kubanga omuzadde lwaziika omwana we bimulumanga bwe yamuzaala ebisa kakati mukazi wattu ali mu kukaaba oba musajja wattu ali mu kukaabira mwana we abantu bali mu kukaabira baganda baabwe nojja n'oyasama n'ovuma ate abafiiriddwa awamu n'afudde naye nga woovumiridde afiiriddwa n'oyo afudde oli neeyamusse gweoli mu kuwanabula neeyafudde ye musiru wallahi oyika ekikoli mu kasajja ggwe weetaaga kufa bubi weetaaga kujeera weetaaga kutambula ng'oyita ttembo gwe kasajja ggwe okyali ku bikolima ebyaffe naye waliwo n'ebyomukyalawo maama w'abaana bakulinako essaala ekyasinza okubeera enkambwe nga tagikulinako lwakubanga mwayawukana nga tagikulinako lwakuba nti ebyobugagga bye mwakola ababiri waliwo ali mu binyumirwa omulala naye ng'agikulinako olw'ebigambo bye wayogera ebityoboola ekitiibwa kye ng'omukyala ebigambo bye wayogera ku mukyala tebisobola na kwogerwa musajja ku mukyala gw'atamanyi omuyise obuyise naye gwe n'obyogera ku maama w'abaana bo eyafuna endwadde eyo nga yali akuzaalira baana kambuuza abasajja mwenna abali wano wali otuddeko mu takisi ne wabaawo omwana ow'obuwala agenda mu nsonga ze nga takitegedde owulira otyawo mwenna mukuŋŋaana ne munoonyaamu ayina kaleesu akamuwe yeebikkirire tutaakirize ekitiibwa ky'omukyala naye bw'oba osobola okutaakiriza ekitiibwa ky'omukyala gw'otamanyi nga ggwe omusajja oba nga ggwe omukazi n'otaakiriza ekitiibwa ky'omuntu gw'otamanyi kubanga awo weewali ekitiibwa kye nkiddamu awo weewali ekitiibwa ky'omukyala omusiru n'addira maama w'abaana be n'amuleeta katuuti ng'amwambudde ati nga tamuleseemu yadde akaleega nga tamuleseemu yadde ak'omunda ali mu musensulira ndiga erowooze nti anaabeera mirembe gye bujja okyabonaabona nnyo okyazunga nnyo kubanga essaala ezikusabira okwambuka ntono nnyo erabika kakati naye
Omusiru naddira maama w'abaana be n'amuleeta katuuti ng'amwambudde ati nga tamuleseemu yadde akaleega nga tamuleseemu yadde ak'omunda ali mu musensulira ndiga erowooze nti anaabeera mirembe gye bujja. Okyabonaabona nnyo okyazunga nnyo kubanga essaala ezikusabira okwambuka ntono nnyo erabika kakati naye yoweka naye essaala ezikusabira okugwa zempitirivu ennyo gwe Bujingo, zempitirivu ennyo. Kakati ozzo tukunamire mbutufe simanya tulwala endwadde enkambwe, simanya essimu kwe tuwandiikira, simanya nga we tukolera script bibeerewo ebiti ne aleke gwe yatta Richard, aleke gwe yassa omukyala gye buvuddeko abo betumanyiiko naye abafiiridde mu ngalo zo tomooni aleke gwe yabba abantu ne basonda ssente nkumuliitu n'ozikozesa ebibyo ng'essaawa eno okuzimba Pentagoni obajuliriza Museveni kuddako naye nga bwe baali basonda ssente omusiru naddira maama w'abaana be n'amuleeta katuuti ng'amwambudde ati nga tamuleseemu yadde akaleega nga tamuleseemu yadde ak'omunda ali mu musensulira ndiga erowooze nti anaabeera mirembe gye bujja. Okyabonaabona nnyo okyazunga nnyo kubanga essaala ezikusabira okwambuka ntono nnyo erabika kakati naye yoweka naye essaala ezikusabira okugwa zempitirivu ennyo gwe Bujingo, zempitirivu ennyo. Kakati ozzo tukunamire mbutufe simanya tulwala endwadde enkambwe, simanya essimu kwe tuwandiikira, simanya nga we tukolera script bibeerewo ebiti ne aleke gwe yatta Richard, aleke gwe yassa omukyala gye buvuddeko abo betumanyiiko naye abafiiridde mu ngalo zo tomooni aleke gwe yabba abantu ne basonda ssente nkumuliitu n'ozikozesa ebibyo ng'essaawa eno okuzimba Pentagoni obajuliriza Museveni kuddako naye nga bwe baali basonda ssente zaabwe temwalimu bya bufuzi. Ekigambo kwe basondera ssente temwalimu kigambo NRM, ekigambo kwe basondera ssente kyali kigambo kya Katonda. Ogamba otya endiga nti tujja kuzimba Pentagoni singa NRM eddako oba singa Museveni addako, naye nga wakati mu kusonda ekifo ekyo baakisondera mu linnya Katonda, temwali mu linnya NRM, temwali mulinnya Muhoozi, temwali mulinnya Museveni, temwali mulinnya Kataaha, temwali mulinnya Sale. Era olaze nti ogulumiza nnyo Museveni, olaze nnyo nti ogulumiza nnyo gavumenti okusinga Mukama Katonda eyakutonda, oba okusinga Mukama Katonda eyatandikawo omusingi ogwo, oba okusinga Mukama Katonda erinnya mwe wasondera ekifo ekyo. Mukama Katonda yali mu kwekwatirako kubanga omwambudde ekitiibwa kye. Olaze nti n'abantu obuntu abassa omukka nabo be yatonda bamusinga amaanyi. Olina atakola statement nti Katonda akkirize buli kimu kiggwe era tukwatizeeko, naye ng'endiga ali mu jizuliriza Museveni. Waliwo omuntu eyasonda ssente ng'asondera mu linnya Museveni waba asonderanga mu linnya Katonda. Waliwo omuntu eyakuweereza ssente mu linnya NRM. Lwaki abantu abajuliriza singa NRM esigalako?
singa NRM evaawo Katonda gw'osinza naye agenda kuba afudde oba omutima gwa Katonda gw'osinza gutudde Museveni oba Katonda gw'osinza munaku nnyo okusinga Museveni oba Museveni yasookawo Katonda gw'osinza kubanga Katonda gw'osinza mwe weerimbika bulijjo ng'obbirako abantu ssente omulaze nti omufudde bulere olinda Museveni addeko osooka ozimbe Pentagon wakati mu kulinda Museveni addeko osooka ozimbe Pentagon ekibuzo kiri kimu kaakati ani aliko gwe mujega gwe wakati mu kulinda Museveni addeko olyoka ozimbe Pentagon kaakati ani aliko era lwaki ayina kumala kuddako nga ne kati waali tewali kigenda mu maaso essaawa eno bw'oba ogamba nti security gavumenti gyeyagala okuwa gyoyagala okukozesa okuzimba ekkanisa gavumenti yemu yeriko era security yemu yeriwo sente zaalagawa nga gavumenti gyoyagala esookeddeko ate weeri nakati sente zaalagawa sente waziwola Museveni sente z'okuzimba ennyumba ya Mukama sente zaffe waziwola Museveni lwaki gw'otujuliriza amala okusooka okuddako amaanyi g'olina Katonda ge yali akuwadde wali ogasase wa Museveni oba Museveni yasooka kulaba nga Katonda akusitudde najja asake ku maanyi go kasajja gwe ebikusuula bikyali bingi kasajja gwe ebikukkiriza wansi bikyali bingi kasajja gwe ebigenda okukujonyesa bikyali bingi that's why nkugambye abaana b'oku nguudo bakwate bulungi kubanga essaawa yonna ofuuka mmemba waabwe ovumye Katonda ovumye abanyigirizibwa ovumye omukyala yakuzaalira abaana oliko ebikolimo bingi nnyo ebikolimo bingi kakati oli mukukka weefuula mbu asaba enjiri enkambe baffe zimbira ddala essabo kubanga ku mutima kweriri ate naye erabika takyali kkanisa ya Katonda nga lyafuuka ssabo ye neefuuka ete ekkanisa ya Katonda omusiiba mufiira abantu omusajja n'oyimirira ku katuuti ng'ekikuleese katuuti kubuulira njiri ate sitaani gye yalibuulidde kakati ate Bujingo oli mubi n'okusinga sitaani ono sitaani tumuvuma obubi naye teri sitaani gwe yali agambye nti kola bwoti sitaani tewali gwe yali amulabyeko n'amusongera ku kikyamu kakati ate Bujingo mubi n'okusinga sitaani ali katuuti kwabuulirira edduwa ya Kaamulali kwasomedde edduwa ya Kaamulali bafi nga bawunya bwe bakolera sikuluputi ererere bajere ayi Mukama taata bakole bwe bati ku nnyumba ya Mukama katuuti ate babuulira okusonyiwa wotutiisiza fenno nga batukolimira ddaffe twakulira ku bikolimo ensi yatukolimira dda tuvumya abantu okuva obuto tutambulira mu kuvuma okuva lwe twajja ku nsi eyo yonna mu masomero eyo yonna gye tukoledde eyo yonna gye tutambulidde mu kuvuma era okuvuma y'ensonga lwaki wakututusaako naye wano pe tuvuma ensi yatukolimira dda naye empaawo kitubaako kubanga tuvumira nsonga nga bwogende tukuvuma watugamba tuli banafu nnyo watugamba tetulina kye tuli tukyusizza Bayibuli n'ennyiri tuzikyusizza otandise kubuulirira ffe buli ya His Excellency Bobi Wine olunyiriri bikkula mu Bobi Wine essuula ya 25 Makerere Kavule awo n'agamba bw'ati ne bw'ati kaakati ozze ku ffe otandise kuffe otusomeredduwa enkambwe wali otuyita ba muniino wali otuyita bakuzannyirako oba gwe wali olowooza nti osobola okumeggana n'abantu abakuŋŋaanye awo Mukama wabeera atudde kuba yatugamba nti mukuŋŋaanenga nange najjanga era wolaba abakuŋŋaanye abo bola babeera bakuŋŋaanye tebabeera bantu buntu abeera Mukama Katonda yabeera abatuddemu ebizibu byaffe obuyinike bwaffe okutulugunyizibwa kwaffe okusosolwa kwaffe okusibwa kwaffe okuttibwa kwaffe okulemazibwa kwaffe n'okubonaabona kwaffe byatugatta Katonda n'atuteeka wamu era n'atuula mu ffe y'ensonga lwaki
olabanga ebizibu ebisinga oba entalo ezisinga si ffe tuzirwana ye azitulwanira ffe tuvuga buvuzi tuli kwotokule Mukama Katonda ng'ebizibu abiwugula n'ebizita abiwewula kubanga akimanyi nti tuli baweereza be. Katonda tagenda kugolola mukono gwanunule bannayuganda wabula agenda kukozesa abantu okununula bannayuganda bali mu kukozesa obaliko bavuma bwe bafiirwa maama gwaseka bwe bafiirwa gwawaana ababase ate dodda mu kuvuma abo abafudde Mukama Katonda abeera agenda kwekolerako. Olunaku lwe wagolola omukono gwo ogulwanyise mukyala we yakuzaalira abaana n'olunaku lwe wagolola omukono gwo okakkanya ab'enkyukakyuka oba oyeeye abo abakudde owaane abo ababase wallahi toliddamu kkomba ku mpeke ya mirembe ku nsi. Bujingo essaala ze wa Mukama Katonda geeti mwe zaayitanga baagiggala. Bujingo essaala ze wa Mukama Katonda geeti mwe zaayitanga baagiggala. Tokyalina ssaala gy'osobola kusaba Mukama Katonda n'agiwulira kubanga singa obadde okyasobola okusaba n'awulira waalibadde oli bulungi kati. Waalibadde bw'osaba ssente endiga ziwulira. Waalibadde buli kyoyagala okukola kakati okikola. Waalibadde omusango gwa Richard waguzikiriza dda era waalibadde abo b'okolera tebaagala kukutta ne naye gwe amanyi essaawa eno ky'osulako. Omanyi kye wakola basajja bo, omanyi kye wakola basajja bo era omanyi we mwawabira ojja kukiwulira. Oli mu kukaaba nga bakunyonyogera ate be banakuba lw'onaaseka ffe tetunnatandika ne Katonda ate tannakutandikako ali mu kunyonyogera bunyonyogezi. Naye nkugambye Bujingo ne mu pipa ogenda kulyamu. Esaala enkambwe gy'otusabidde manya olw'olukunama olukambwe lw'otukunamidde senga obadde mukunami mulungi oba ng'obadde musabi mulungi ebbanga lino lyonna singa ebizibu byawewuka dda senga ebikusoomoza byaggwawo dda naye naawe olemeddwa okwesabira ate osabire ffe. Olemeddwa okwesabira ate osabire ffe abagenda okuyingira obuyinza. Otusabire essaala enkambwe otusabire essaala embi. We are the chosen one. Tuli balonde ba Katonda. Teri ddogo eri Isirayiri bw'okunamanga nange nzijjamu empale nga nkukunamira nga nkulengeza omudumu omuwanvu nga nkugabikuddire. Bujingo nene essaala gy'osabye egenda kukusaanyaawo. Essaala gy'osabye ng'olowooza ogisabidde ggwe ogyesabidde. Waliwo akaseera ng'omuntu gw'ologa bw'omuloga ate obeera weeroze wekka. Katonda gwe yawadde bw'omuloga ate obeera weeroze wekka. Kakati Bujingo naawe lino eddogo lyokedde otumansisa mwana tuligenda kusaanyaawo gwe. Bujingo njagala otunuulire Bujingo w'emyaka 5 emabega era obuuze Bujingo w'emyaka 2 egijja agenda kubeera atya. Akaliro okawulira mwatugaate tulina kye tuli banywi banjaga tetutegeera oddira otya omunywi w'enjaga n'omufuula serious tuko mutuka katuuti weerabira essaala y'olunaku. Oddira otya omunywi w'enjaga omufuula okubuulira kw'olunaku okwata akazindaalo okole edduwa oba okole essaala eddakiika 4 ng'osabira ffe banfe nga bawunya nga tetunaabye tufe nga tetuwunya tetunaaba oba ffe bakyafu ennyo okusinga gwaliko omusaayi gwa Richard oba ffe bakyafu ennyo okusinga gwaliko omusaayi ogw'omukyala eyakafiira ewuwo n'omusaayi ogw'abannayuganda 100 okuva mu myaka gy'ekina